Tendamu kino ekyokulwanyisa kyemulaba Museveni akirabanga mizairo z'Iran. Mukwate umbrella nomugiraga abantu. Fenga benkyukakyuka fenga aba NUP tugenda basindikira abakulembeze era tuli mu kwesunsula kati. Buli mukulembeze anaabasunsuddwa ajja kujja nga akutte umbrella eno. Olaba umbrella kola ki? DPTV Uganda, Dawn People Television. Alright, enkya y'olunaku luno olwaleero ekibiina ekya NUP nga kikulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu bitundu ebyewali e Kamwokya babaddeyo n'olukiiko lw'abannamawulire. Kale nno His Excellency nga bw'ogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya akutte umbrella asobodde okubeera nga ategeeza bannayuganda n'abagamba nti eno umbrella gye mulengera ake kabonero kaffe era eno si logo bulogo nti oba oli awo gye tugenda okubeera nga tukozesa. N'agamba nti w'olaba umbrella woba otiikinga era n'agamba nti w'olaba umbrella awo we wali eddoboozi lyo era w'olaba umbrella we wali amaanyi go era wogenda maaso n'okubeera nga olaba umbrella we wali omusingi ogugenda okubeera nga guyimirirwako ate okuzimba Uganda empya. Ono nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'abadde wali eri mu bitundu eby'ekamwokya atalemye kubeera nga aseenya ku munnamagye Major eyagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa amanyiddwa nga Major Auma eyakwatibwa wali eri mu bitundu eby'ekawempe. Ono nno agambye nti newankubadde nga yali alwanirira eddembe ly'abannayuganda yagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa neotuukidde olunaku luno olwaleero akyagenda maaso n'okubeera nga akyali mu kaduukulu ka poliisi. Byonna atugenda kubeera nga tubirambulula olunaku luno olwaleero asonga malala ge tugenze maaso n'okubeera nga tukuleetera ekibiina ekya NUP wali eri e Makerere Kavule akikyagenda maaso n'okubeera nga kiyingiza abantu abagala okubeera nga begatta ku kibiina kino. Kale nno n'omukyalo oyo agogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya naye butereevu olunaku olwaleero ayegasse ku kibiina ekya National Unity Platform. Yani byonna tugenda kubeera nga tubikuwa mu mawulire gaffe ag'olunaku luno olwaleero asonga ate General Moses Ali ow'emyaka 86 olunaku olwaleero akakasiddwa okubeera nga agenda kukwatira ekibiina ekya NRM abendera ku kifo ky'okubeera omubaka wa Jumani West mu kalulu ka bonna aka 2026. Bino nno byonna abigenze maaso n'okubeera nga bikolebwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekya NRM. Ono nga essimulala ye Dr. Tanga Odoy wabula nga General Moses Ali alabiddwa nga musajja mukowukowu era nga bino byonna abigenze maaso n'okubeera nga bimukwa oba olyawo bikolebwa ng'ali mu mmotoka ye alabiddwako ng'alina byagaaya era nga omubeera okumpi oyinza okumugamba nti wamma nno ggwe mpa ku byogaaya nange ng'ayeko. Byonna atugenda kubeera nga tubirambulula era olunaku luno olwaleero asonga ate okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kwa munnakibiina ekya NUP amanyikiddwako nga Mitala Nuwa abangi gwe bakazaako erya Nuwa Mutwe ona wamu n'omusirikale wa Uganda Police amanyikiddwako nga Charles Twine. Bano nno bagenda maaso n'okubeera nga bavunaanibwa omusango gw'okubeera nga abeeko baana okubeera nga batta Yoweri Kaguta Museveni akwoteeka mutabani we amanyikiddwako nga General Muhoozi. Olunaku olwaleero kale nno okusaba kw'okweyimirirwa kwabwe anyiza okugamba nti oba oli awo akulinnyiddwamu Kigoye Wezinge lwansonga nti omuwaabi wa gavumenti mu musango guno amanyikiddwako nga Richard Birivumbuka atalabiseeko olunaku luno olwaleero era nga ayita mu muyambi we avuddeyo n'asaba kooti omusango guno guleme okugenda maaso n'okubeera nga aguwulirwa era okusaba kuno kugaanibwe okubeera nga oba oliawo kuyisibwawo. Byonna era tugenda kubeera nga tubitunuulira olunaku luno olwaleero. Mujjukira Nsereko Moses owa Moses Nsereko Saving Box olunaku luno olwaleero alabiddwako wali eri ku kitebe kya NUP mbuno naye akomyewo akubeera nga avuganya mu kalulu kano. Ndowooza njagala tusooke ate tukole bwe tuti then oluvannyuma tukomewo ate oba oliawo tutunuulire ensonga zonna nga bwe zirabika.
Alright, nyongera okubuzaako gowena agenda maaso n'okubeera nga wekkanya omukutu guno oli ku DPTV Uganda, omukutu ogw'omuntu wa bulijjo ogwewaayo okubeera nga gukutuusaako ebintu ebyenjawulo. Agowena nga otwegaseko olunaku luno olwaleero agenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga, ate omala okubeera nga osubscribinga akoonera ddala mukadde. Jjukira buli wokoona mukadde agw'omu ku bantu abasooka okufuna obubaka asinga tuba tutaddeyo ekintu kyonna. Gwe eyamala dda okubeera nga osubscribinga agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe no like. Ajjukira buli woowa video yaffe no like akigiyambako okubeera nga edduka ku speed eya yiriyiri etuuke ku muntu eyetaaga okubeera nga afuna information eno. Kale no gwe alina kyoteesa kyowabula naawe genda wansi mu comment section otuwe endowooza yo atujja kubeera nga ate tukuddamu mu magezi. Kale no njagala tutandikirewo sagala kukulira yadde akadde. Olunaku olwaleero ku makya ekibiina ekya NUP nga kikulembeddwamu President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero wali eri mu bitundu eby'ekamwokya. Kale no olunaku olwaleero bakubiriza olukiiko lwa bannamawulire era nga tulabye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'ategeeza bannayuganda n'abagamba nti Umbrella ke kabonero kaffe. Umbrella si kabonero bubonero nti oba oliawo atugenda kubeera nga tukalaba bulabi, wabula n'agamba nti buli woolaba Umbrella genda maaso n'okubeera nga otiikingawo, era n'agamba nti awo woolaba Umbrella we wali eddoboozi lyo, era n'agamba nti awali Umbrella awo nno we wali amaanyi go, era nga we wali n'omusingi ogugenda okubeera nga guzimbibwako ennyumba empya awo oba oliawo kye tuyita Uganda empya. Era nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bigambo bingi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera, era ku bimu byagenze maaso n'okubeera nga ayogedde ku Meeja amanyikiddwako nga Auma. Ono nno yali wa byakwerinda era nga yakyaka nnyo wayeri mu bitundu eby'ekawempe. Ono nno yalabikira mu katambi ng'aliko abasirikale ba JAT byagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo akomako okubeera nga bakuba bannayuganda naddala abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform. Ono nno mu katambi ako kogenda maaso n'okubeera nga wekkanya akalabikira nnyo wali eri mu kalulu k'okuddamu okubeera nga balonda omubaka anaakiikirira Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga luno olukulu. Kale nno emabegakaawo amawulire gagenda maaso n'okubeera nga gatandika okuyitiŋŋana nti oba oliawo Meeja Auma yagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa n'aggalirwa, era newetuukidde olunaku luno olwaleero amawulire gayongedde okubeera nga gasaturatinga ku mitimbagano nti ono yagenda maaso n'okubeera nga aggalirwa, wabula nga netuukidde olunaku luno olwaleero bakyagaanye okubeera nga bamuta. Essaawa zino njagala nkukwase His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo byonna nga wabyogedde, ate nange nkomewo oba oliawo tulambulule ensonga zonna. Butereevu na ewaffe Kyaddondo akaba kadde konna twakaswipinze, akabantu abaliko obulimu konna twakaswipinze. Baali balowooza bo nti NUP abavubuka bokka era ne balemesa abavubuka okwewandiisa mu bitundu ebisukka 80 ku 100 okwetoola eggwanga, ne balubira mu kabakadde n'akabaliko obulimu. Ako twakawose buva. Bannaffe abamu balina enteekateeka okuwakanya mu mateeka bino ebyakoleddwa era tubivumirira, naye kugatta eddoboozi lyange ku lyasa abavubuka waffe buli we banomineetinze omuvubuka w'enkyukakyuka naddala ba National Unity Platform mubawagire, buli kifo tukyetaaga bassebo ne bannyabo, kubanga abavubuka yemwe emiti eno eggwanga lyammwe. Ekyo nno njagala ate kyongere okutulaga importance ya protest vote gye tugendamu omwaka ogujja. Baafuba nnyo okubakyayisa ebyokulonda ne bakozesa n'abamu muffe mu opposition okubadiswedinga ebyokulonda mu bikyawe, kubanga awo tebalina chance. Twagala okubakubiriza abantu muba encouraging baveeyo, kubanga bangi ku bantu baffe batya okwekalakaasa, ate n'abasinga obungi batya okozesa enkola endala, era tuzze tubagamba nti ffe tuli non-violent. Naye we tulaba awali amaanyi gaffe tukozesaawo nnyo nnyo nnyo.
bano abantu batya akalulu njagala okubakunga bassebo ne bannyabo mwenyigire mu kalulu akajja abeesimbawo mwesimbewo ndi musanyufu nnyo okulaba nti ekitebe kyaffe kya NUP tekikala yensonga lwaki n'olwaleero tusisinkanye wano twogereko nammwe bannamawulire ne meeting zaffe tuzikolera wano kubanga abantu naddala abavubuka baawulira omulanga gwaffe ogubakoola baveeyo beesimbewo nammwe muveeyo muwagire abantu abakiikirira ebyo ebibaluma ate temukoma okwo mubalonde akalulu kano tukanoonye akalulu kano tukalonde akalulu kano tukakuume bwe bagezaako okakwatamu tukalwanirire so mwenna basebo ne bannyabo mwenyigire mu protest vote ya 2026 kubanga eyo option yokka egenda tujjako nakyemalira naye ate ekyo tukikola okwetoola eggwanga lyonna ne ku mitendera gyonna ku buli level nakigamba abavubuka era nammwe enziramu kibagamba tituli mu kuteekateeka Uganda empya. Uganda empya si kujjako jasi omubbi omukulu Museveni nedda babbi banne bonna bonna kuva ku LC1 era bwe tunagenda mu Uganda empya missoni yaffe step esooka ya kujjako dictator tujja kuba tetumaze nedda tulina okugenda mu maaso netuteekateeka eggwanga empya netugenda okweyagaliramu buli omu ku ffe lyagenda okuba nga yenkanankana ne munne amalwaliro nga sigakekwa emirimu nga sijakekwa ng'obwenkanya buli omu abufuna ekyo kigenda kubaawo nga ffenna tulina obukulembeze nga kansala wankyukakyuka nga MP wankyukakyuka nga meya wankyukakyuka of course nga ne president wankyukakyuka kino kitukola tukikola mu linnya ly'abannaffe bonna bonna abo abaatemulwa abo abaabuzibwawo n'abo abali mu makomera watali musango ba Edi Mutwe ba Akireo ba Smart ba Gaddafi ba Bobby Yanga ba Muyodi ba Umar Kato sisobola bamalayo so byonna tubikola mu linnya ly'abannaffe abo ate tubikolera bannaffe bokkaboka b'enkyukakyuka naye n'abo abasaavinga mu eno gavumenti enakyemalira nabo babonaabona okugeza mwenna mujjukira nga tugenda okunominatinga kanso na Lukoola abajjatu bwe bajja ne bakubakuba buli omu naye omukyalo oyo gwe bayita Meja Wuma gwe mwalaba ku butambi ng'asika ogwo ogusajja ogwa jaati ogwali gukuba munnamawulire abamenya tawa okugulu omukyalo oyo yali komanda waabwe yajja n'asikayo omusajja n'agamba totta muntu naye omukyalo oyo okuva ku olwo bamukwata ne bamugalira mu basement bamutulugunya talabanga ku looya talabanga ku mulamuzi naye bamulagira bamusibe bamutulugunye bamuyise mu ngeri emmalamu ekitiibwa lwaki kuba yagaana abeyita abasirikale okola ebikyamu nga bali mu uniform so nabo tubalwanirira ng'ogyeko omusaala gwabwe gwe mbagamba bulijjo ndigwo tugenda gwongerezawo nga lumu January abapoliisi n'abasirikale naye nabo beetaaga eddembe lyabwe Honorable Ssenyonyi abannyonnyodde nti Museveni yayisizza ekiteeka kye kyetugenda okyalenjenga mu kooti ate bwe tumuggyako nakyo kirina omugoberera nakyo kirina okuvaawo kubanga twagala oba oli w'amagye oba oli wa poliisi oba owagira gavumenti oba tegiwagira nga buli omu eddembe lye lisibwamu ekitiibwa ekyo kyetuliko ekyo kyetugenda okutuukiriza nga Katonda ye mubeezi waffe nga nammwe abantu mwe bawagizi baffe bassebo ne bannyabo okuva yonna ewaffe Kyaddondo akaba kadde konna Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nkakasa ebigambo ogenze maaso n'okubeera nga obiwulira bulungi nga tuvuddeko awo nga bw'omanyi nti ekibiina ekya NUP nyinza okugamba nti oba oliawo kyekibiina ekisinga amaanyi wano munda mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero netutuukidde olunaku luno olwaleero nga kikyagenda maaso n'okubeera nga kyaniriza bammemba ab'enjawulo okubeera nga beegatta ku kibiina kino era nga oyo gwogenda maaso n'okubeera nga olengera si mulala wabula nga ye Honorable Namazzi oyo nno
ava wali eri mu bitundu ebya Nakawa West. Onako olwaleero naye agenze butereevu ne yeegatta ku ttiimu empanguzi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kale nno njagala ate oba oliawo atumwanirize mu kibiina ekiwanguzi, oba oliawo katusuubire nti ajja kubeera nga akigattako ate nakyo akigende mu maaso n'okubeera nga kimugattako. Mu ngeri y'emu nga bw'omanyi anti ekibiina ekya NUP kigenda mu maaso n'okubeera nga kyaniriza oba oliawo nga kigaba empapula ez'abo bonna abaagala okubeera nga bavuganya mu bifo eby'enjawulo. Kale nno Moses Nsereko bwe yakitegedde nti ate NUP yazzemu okubeera nga egaba empapula, naye nno yadduse butereevu era n'agamba nti oba oliawo luli yakola ensobi okubeera nga ajjanga independent. Olunaku luno olwaleero akomyewo butereevu naye okubeera nga akima. Moses Nsereko yali no yesimbyewo ku kifo ky'okubeera nga mubaka akiikirira Kawempe North. Olunaku olwaleero alabiseeko ku kitebe ekya NUP wali eri Makerere Kavule okubeera nga ajjayo empapula era ng'ono ayagala ku mulundi guno bwa LC Firi. Ayinza okuba nga yategedde level ye wajja, naye akatusuubire nti ku mulundi guno atajja kusobola kubeera nga addamu okubeera nga akola ensasagge gye yakola omulundi guli bwe banaamu makaadi ate asalewo asirike. Asimanyi wa producer kamusabe asooke atuwe Moses Nsereko nga bwe yalabiseeko wali eri ku kitebe. Well, we have a take a but Kajanga independent. Saturday, last to Castle. Yoyo Moses Nsereko nga bwe bagambye anti musajja abadde kugamba taterera watudde amaga ataddeko kimasiki kugamba ngere yakola ebikolobero abagenda maaso n'okubeera nga afaanana. Ate era Moses Nsereko ono tetuwulirangako oba oliawo nti avuddeyo yeetonze. Wamma nno gwe njagala ate tuve sayidi awo baako kyogamba Moses Nsereko naddala nga akomyewo okubeera nga akima empapula ze wali eri ku kitebe ekya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule. Olunaku olwaleero omumyuka ow'okubiri owa Ssaabaminisita amanyikiddwako nga General Moses Ali ono nno olunaku olwaleero asunsuddwa okubeera nga addamu okukwatira NRM bendera mu kulonda kw'omubaka owa Adjumani West Nile wali eri mu West Nile mu kulonda okujja okwa 2026 era akulira ebyokulonda mu NRM amanyikiddwako nga Dr. Tanga Odoi. Ono nno amusunsulidde mu mmotoka wamutegeereza anti oba oliawo kwata genda oddemu okubeera nga otukwatira bendera. Kale nno kansooke nkulaga embeera nga bwebadde ate nkomewo tweyongereyo. I'm going to do the signing, then I come and nominate General Ali from here. I, Dr. Tango Doi, on behalf of the Commission, duly nominate General Moses Ali for Adjumani West constituency in Adjumani district. Congratulations. Thank you. Yoyo General Moses Ali ekibiina ekya NRM
agwe kiwadde oba gwe kikwasiza obuvunaanyizibwa okuddamu okubeera nga abakwatira bendera mu kuvuganya ku kifo ky'omubaka owa Adjumani West mu kalulu akajja ak'omwaka 2026 nga bwe nkutegeezezzaako nti ono musajja mukulu ngera bwe tuzze tubagamba nti talina kintu kyonna kyasobola kubeera nga yeekolera era nga abantu abasinga bwe babeera bamulaba kwegamba ono musajja mukulu obeera nga omulaba nga atambula singa bano abantu abamutambulirako tebamukwatirira wamma nogwe ayinza okubeera nga asirituka ennume y'ekigwo n'agwa wansi ku ttaka. Tetugenda kubeera nga tumumalirako budde nnyo lwansonga nti ate bulijjo atuzze tubategeeza ebikwatagana ku musajja mukulu ono w'emyaka 86 bweddu wabula tapowa agenda mu maaso n'okubeera nga tagooka. Wamma ate njagala nsooke ate nkuggyekaawo ekitongole ekya Uganda Police onako olwaleero akivuddeyo ne kitegeeza nga omuwendo gw'aba officer abawerera ddala 112 bano nno nga bava mu kitongole ekimanyikiddwako nga Anti-Stock Theft Unit onako olwaleero bagamba nti bafulumizaayo ba officer bano kwegamba babatendekedde okumala emyezi 3 gyokka kwegamba babafulumizza mu ngeri ey'amangu mangu myezi 3 gyokka. Bano nno abasobodde okubeera nga bamalako ka training kaabwe akabadde kayindira wali eri mu district ey'e Katakwi era nga yabadde omugenyi omukulu yabadde amanyikiddwako nga AIGP Amwesigwa Frank. Njagala ate nsooke nkuwe embeera nga bwe yabadde then nzije ate tulambulule abantu bano. Atuka wakati twende kakaje Abande mazike Abande kabea Abande wasiwa Abande temisa Yasu Uganda Yakuba ya kweto Astu kawakati bimbi kakaje Astu kawakati bimbi kakaje Abande masigwa Abande kabea Abande wasiwa Abande temisa Sibe Wanaizi wote Uganda Mkwende tuyonge pamoja Msijenga Uganda Inji yetu Wakawazizi yote muwache Wanaizi wote Uganda Mkwende tuyonge pamoja Tujenge Uganda inji yetu ukawanizi wote muwache. Wanaizi wote Uganda mkwende tuyonge pamoja tujenge Uganda inji yetu ukawanizi wote muwache. Wanaizi wote Uganda mkwende tuyonge pamoja tujenge Uganda inji yetu ukawanizi wote muwache. Kumbuka vita kafala wakuba nindi ayomera. Bebo ba officer abenkutegeezezzaako abawerera ddala 11 ekitongole ekya Uganda Police nga kiyita mu kitongole kyakyo ekimanyikiddwako nga Anti-Stock Theft Unit abekifulumizza wali eri mu district ey'e Katakwi. Nkugambye abafunye ka training ka myezi 3 gyokka wabula era bano kyenyinza okugamba nti bagenda maaso n'okubeera nga babayiwa mu bannayuganda abagenda era nga kyensobola okubeera nga nkutegeeza nti bano oba oliawo bapapiridde okubeera nga babayiwa mu bannayuganda lwansonga nti akalulu ka bonna ak'omwaka 2026 ate oba oliawo kabindabinda naye wabula byonna babikole nga bakimanyi nti agenda okubeera nga abakulembera ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kale nno wamma nogwe njagala ate tusooke tuvaawo nkutwale butereevu ekibadde mu kkooti olunaku luno olwaleero.
omusango gw'okubeera nga bawulira okusabako kweyimirirwa okwa munnakibiina ekya NUP amanyikiddwako nga Mitala Nuwa abangi oba ye erinnya lyagenda maaso n'okubeera nga akozesa erya Nuwa Mutwe olunaku olwaleero wamu n'omusirikale wa poliisi amanyikiddwako nga Charles Twine nga bano bonna bagenda maaso n'okubeera nga bavunaanirwa emisango okuli ogw'okubeera nga basuubiza Yoweri Kaguta Museveni akwoteeka ne General Muhoozi okubeera nga mbu babakuba peva bave mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku luno olwaleero anyinza okugamba nti omusango guno aguzzeemu Kigoye Wezinge lwa nsonga nti omuwaabi wa gavumenti mu musango guno amanyikiddwako nga Richard Birivumbuka avuddeyo atalabiseeko olunaku luno olwaleero ate n'asaba kkooti obutawulira musango guno era nga okusaba kuno agenze maaso n'okubeera nga akuyisa mu munne era ono nno agenze maaso n'okubeera nga ategeeza kkooti nti tayagala bawulire musango guno nga Richard Birivumbuka ataliiwo mu musango guno era okusaba kuno obolyawo omusango guno gugenze maaso n'okubeera nga gwongezebwayo. Yes, omusango guno agugenze maaso n'okubeera nga gwongezebwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 olunaku luliba lwa Mande mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omukaaga mu mwaka ate ogwa 2025. Jukira nti olunaku luno olwaleero wabaddewo essuubi nga bagamba nti oba olyawo Nuwa Mutwe anaagenda mu maaso n'okubeera nga aweebwa bail, wabula bino byonna tebigenze mu maaso anakubeera nga bisoboka. Kale nno katulinde newankubadde nga bannayuganda bangi abagenze mu maaso n'okubeera nga basaba essaala zaabwe nga basaba nti oba olyawo Nuwa Mutwe ayimbulwe bambi musajja wattu naye addeko ewaka. Kale nno byebyo ebivudde mu kkooti asigenda kubeera nga nsukako wano wabula okubeera nga nkwagaliza olunaku olulungi nkwebaza gwe wena gwenze ntambula naawe okuvya ddala eri gye natandikidde ate ne mu kaseera kano awenzize okubeera nga nkusiibulira nga bulijjo mbadde ne producer wange omulungi amanyikiddwako nga Abe akwoteeka nange Morgan Keys 256 official CEO Kaidalu content creator Luwero's finest Mr Perfect ate oba oliyawo katuddeyo amunda mu bisenge by'amakolero agawaaka ate tutankuule ensonga zonna tujje tuzikutuuseeko. Mubeere bulungi, mweraba.